Sabbiiti ewedde abatuuze ku kyalo Kalungu Bunga mu bitundu by'Egaba wano mu Kampala baagwamu ekikangabwa oluvannyuma lwa maama okkakkana kuba naye beyeezaalira n'abatematema n'oluvannyuma naye neefumita ekiso mu lubuto. Mu njege eno ku baana abataano abaatemwatemwa ababiri baalugulamu obulamu ate abasatu ne batwalibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Olunaku olwaleero omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala avuddeyo n'ategeeza eggwanga nga Dorothy Namayo bwe yakubye ku matu n'ategeeza ng'ettemu lino lye yakola bw'alimanyi obulungi. Maama ono naye akyali mu ddwaliro olw'obuvune bwe yafuna mu kugezaako okwetta nga naye baamulongoosezza nga ali mu mbeera tusuubira nti ajja kuba asuuka. Okusinziira ku poliisi, Namayo yabategeezezza nga babadde n'obutabanguko mu maka obutalujjika nga bwe bamuviiriddeko okukola obulumbaganyi bw'ekika kino ku baana be. Nga ne taata twamuggyeko statement ye ng'era naye yatutegeezezza nti babadde balina obutabanguko mu maka. Mu poliisi emulinzi asooke bulungi olwo naggulweko egy'obutemu n'okwokya emmotoka. Avunaanibwe emisango egy'ettemu, emisango egy'okugezaako okutta n'emisango egy'okwokya. Poliisi ekakasizza ng'emirambo gy'abaana bano ababiri bwe gyakwasibwa kitaabwe era ne giziikibwa mu limbo y'abasiraamu e Kololo. A 14-year-old, she's Khadija Daisy Traore, a 14-year-old, and Danita Mariam Traore, 10-year-old, were handed over to their father after postmortem examination, and they were buried on the 21st of this month at Kololo Muslim Cemetery. Mu ngeri y'emu ng'eggwanga lirindirira okwenyigira mu bulungibwansi obwaze ku lw'omukaaga lwa Sabbiiti eno, poliisi evuddeyo n'erambulula ku ngeri y'ebyentambula gye bigenda okukwatibwamu ku mulundi guno. Okusinziira ku poliisi, entambula ey'obusukka nsalo, abalambuzi n'abagenda ku nnyonyi si bakutataaganyizibwa kuba entambula yaabwe ya budde. Omulambuzi avudde German aze mu Uganda agenda mu Queen Elizabeth. Oyo tetuyinza ate kuddamu kumuteekamu mu kuyonja kwa programu yaffe. Poliisi era ekkaatiriza nga bagenda okuttira ku liiso abalwadde n'abasawo kyokka n'ebajjukiza okutambula n'ebiboogerako okwewala okusika omuguwa n'ab'ebyokwerinda. Because luli ng'ogenda n'osanga omuntu akola ku x-ray so nga babuuza nange owa x-ray bambalira mu basawo. Yes, nurse. So abo tujja kuba tubatira ku liiso. Wano wasabidde abantu okukwatagana obulungi n'abakuumaddembe okulaba nga bulungibwansi omwezi guno atambula bulungi. Tetwagala kukaayana wakati w'abasirikale ne bawanayinki. Bw'oba n'ensonga ekuluma gitambuze gitwale waggulu tulabe engeri gye tugiyingiramu. Amasimu gaffe twagabawa mugakozese bulungi. Ono yagenda kuba bulungibwansi omulundi ogwokubiri bukyanga kirangirirwa nti bannansi bakwenyigira mu kuyonja ebitundu gye bawangaalira. Doreen Nanyondo, Agafeyo ku Spark TV.